kubulira mukama abaagala mukama wabuli okwagala kwagala kikwe kwobulira mukikongo gyobuli okwagala gwesalamagale ngo gyobuli okwagala abasumba mwena mwena abamumwe balina emungu bebamuwa bali nze sinduka nkikugambe muganda wange njafuna omusajja nga musumba wemukono njafuna omusumba nga we njakusabira nfuna musumba nga ali ludda newanabikola yeswadde ate katonda aswaza katonda asoza okyaswala gwe salamoga amutukatsalamoga amukasaloga amaamerika kakati bamumanyira katonda talya amandazi katonda talya amandazi katonda talya amandazi katonda agenda baswaza mwena bugingo katonda agenda kuswaza mwena ne mundu mwina nsibanye ebitiibwa mugenda bireka wano ku nsi emundu mugenda zireka ku nsi buli kimugenda kireka ku nsi katonda agenda balamula katonda agenda balamula mweba kati ekyo omusuma kyeyakola n'awasa omukazi omulala ngono temana bana abyadde okugatuuka abakubi ebyuma bagenda kuwasa abalala ogenda mugamba ki bikozi enyinyi yakuba empeta n'agiteeka wali ndakoleka tegerezebona ki terina makulu kati ngamba yo mutagenda tukamu amaanyi empeta muŋŋambeyo bw'aba musuma bw'oba omusumba yennyini kati asobola okugata abagole abagata atya abagambe nti munenge okwekwe baawula atya era akyogera baseka lesu atasobola kubulira mutasobola kubulira giri eyo amutagakola omusumba bw'aba mubuulizi wa kibi naga kino kibi tokulanga booti kyonna kyayambala ne bana bona bamusembedde kyavuddewo nzizeyo kukiriera nagambye A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 emirimu webale nnyo webalire ddala nze muzukulwa Solomon Kimbwa nate akomyewo tulina ensonga zaffe ez'enjawulo njagala okubuuza Ajimiti agamba nti gendayo agambye ngendayo omwongeremu balina ebizibu eby'enjawulo ayagala akulobere ku dduwa tebitambula bulungi mubireko haji nga tebitambula bulungi naawe oba wali ogenzeyoko osobolera okuddayo olabanga embeera kati ekyukakyukamu ddayo nga nti embeera etuusemuko asobola okuba nga akutereeza mu mbeera efaanaganako bwetyo mu mbeera zonna ezo ebisoomooza mu bulamu ojja kuba nga akukwasaganya nze Martin Kimbwa njagala okusaba yongera okusubscribinga yongera okulikinga n'okomentinga ku nsonga ez'enjawulo ezitujja kutambula bulungi nnyo biri ddala bagita Kimbwa updates kakati bw'ogituukako subscribinga commentinga likinga awo tuvuddewo nkomyewo n'omusumba Sematimbe again tuzzeemu tukwatagane tunyumirwe emboozi zaffe tusomese eggwanga nange eggwanga alirabika obusoko basibale banyabo nyongera okubabuuzaako nyongera okubaka Kimbwa updates mwebali kubanga mutwagala ate ekisinga obukulu mbuuzamu nyongera okwebaza Kesuso ababatu subscribing. Yeah, thank you so much. Thanks for subscribing. May God bless you. Kama abampe omukisa mwe bali mulenda. Ate nyongera okubategeeza nti bano abantu bafu ninda okwongera okubaagala mpaka bugingo banayogera amazima. Leka nawe ekyo kirayiro kyekyo. Ate nina okuddamu mbaagale ennyo mpaka bugingo n'atulaga ebiwundu. Tewabira bikulu bagambe ebiwundu ku kizibu gya kwebiri.
bw'okwata essimu ya smartphone obiraba bw'obiraba kuba abirabyeko nalabyeko kubagamba nti babirabyeko naye balabibya ku ssimu byamakula nti makula abirina ku ssimu so kitegeeza abasomja babirabye tolabanga bw'obiraba era byagula era buli agamba yabirabye tatuga nti bibiri n'abatuukayo bennyini batuuka ku muntu wenyini nanyini biwundu oba ku nanyini biwundu kiringa muganda nga ekyomukono gy'obunda nega nti munnange nafuna obuzibu mu bwongo okitegere nima nekugamba nti obuzibu ti nojja n'ondabako nga nti obuzibu ofuna omuti kandabeko olizijjayo essimu yange nekuga ti muganda wange tange olaba munnange kyokka nga azaakugamba nze nina obuzibu era weeri. Okay, embeera nno bwetyo bweri wiiki zo zetuzimazeeko nga tulaba abantu bakyali namayumba okufako obufi ayinza okugamba bagenda kulamaga bagenda kalooli namugongo endowooza nadenoza nti kalooli yakyuse kati yazze namayumba naye nga bagenda bamusumba pulira abamu kukulisa abamu kumulabako abamu nebirala byonna bingi naye nga ebimu nasiba okwetegerezaamu bitakali tugereko olwaleero ensonga esooka mbama wadde bagendayo kati tugaana omuntu afuna obuzibu ngaffe enkola yaffe bweriyamu uganda naye bwalona omukyalirako abali mudwaliro omukyalira bwaba bamusibudde omukyalira nogana omulaba naye ate mubagenze nakutemuuko nalabyeko frank gashumba nalabyeko edikenzo nalabyeko ababoda lwa ababoda bakozeyo negundi boda bazavuddewo abenakedde babasasuddeyo baliwo akasereka babawadde bajuza tanka naye ina information babaleka bino ebyokulonda abenakedde baboda benakedde boda gundi zawo stage zawo enakedde namayumba ku stage olwo nebebundi abebusuulira babawadde kati bino gwalabye banakedde olwo nabebusuulira bazze naye ngemalagala bazidduza amafa kakati abalala kwegaba mukyo muba balabye tebagenze kulaba bulabi babadde ku mugano ene tujja kyogerako kati bwenyegete tutandikire emboozi nalabye omuvubuka abeeranyi ku social media kunamuda Calvin Kayanja yali omu ku bagenze ne balaba ku mulwadde which was okay kalakati ate bwekyayononekedde kwe kuva n'agamba mbu natandika okuvuma mamatete ng'amuvuma bino wammanga nti kazikwe ekisirusiru otasobola nakusirika abaana bajje balabe ku ttaka waabwe naawe notajja kulaba ku taata waabwe biki tolina magezi loozi ebigambo nga bingi nabadde nkyabuliza ebigambo bya Calvin Kayanja ono omusajja Gashumba naye nagenza owulya nga tebyawukana n'ebya Calvin Kayanja nga bibimu byennyini neŋŋamba eno script okay oba sisi kale tandikira okay ku kya Calvin Kayanja nabirabye byonna mu kintu ne Gashumba actually n'abalala kino ekintu Calvin Kayanja y'omu ku baasooka actually bebavumira bugingo ng'akyawaganye nani yes nozo wabiraba byonna actually mu bantu abatwazibbaati nebirabye na Calvin wabula gwe kyesaagala weerabye kino kankyogeremu nti Kayanja ye muntu agwirana na buli kimu ekizi actually si ye muntu asitikinga ku mazima olaba nga ffe tuli wano ffe tusitikinga ku mazima era abasinga batuyise by the way yes batuyise tuwe sente si bakiri batuyise kola boti ne boti netugamba nedda yes ne Calvin Kayanja ye muntu atasitinga oyo omusajja actually and by the way kino kyogera nga tuli wano ffenna oyo omwana agenda kufiira mu bufiiro agenda kufa si kyogera nga nabbi nti oba ndi nabbi nti ndabula wala ku bintu byakola oyo yenyini ye muntu yeefuna buli kaseera ate kigenda okumussa mululu alina omululu mungi namulako ne mubiseera ebyo omusagaza sente z'abakadaama okitegeera ate kira kimuleetera okukola ebintu ebyo byonna byakola jjukira bbi abantu bangi oyo omwana mufere Kayanja mufere ate kino kankibagambeyo olwaleero abantu bonna nga baffere olwaleero nkibagamba nga tebakola bintu biri straight be bantu abamu abaganyo bawagire gavumenti nibabekola ebyekisimu bakiwagira nze sibagana kuwagira gavumenti wabula bawagira n'ebyo omuntu byalabirako ddala nga si bituufu oba tekyegezako okugamba nga si bituufu amanyi baki babikola because baffere bayaayi okugeza Calvin Kayanja bangi abaana bafeze ne balimba etindi era bingi ebirimu byakoze wabula owakyakola ebintu ebyo ayagala that protection one
ayagala protection baleme kubanga bamukola ki ekyo ekintu kyeyabiza ekyogenda ekyavunda ekyengu yagenze wa pasita Lugingo Kayanja gwolabo tolowooza nti yagenze kulaba ekingo nti amulumirirwa yagenze ku mission yategedde nti bamwewadde gungu baade bakyusa kintu kyakukuba Teddy baagala tutandika kukuba Teddy kubanga ekyabugingo kyaganye ekyo tukize tukole ki tugaane kino kakibagambe bayagala ekintu kyonna babloggers n'abalala bonna bayagala bagezako balwane nga badifendinga Bugingo naye nga newoyagala oyimirire amazima gogalabikira ddala oba okyekyesako okugamba nebikola ki nebigaana kakati mu kugaana basazeho ekintu bakivuge bakize ku Teddy era kale saawa zino that's why kati olaba Frank Gashumba kati yavudde ku kyakale bali kwani ku Teddy era Calvin Kayanja bakubasasugwa okuba ali Teddy Teddy agirawa mu bino ali kakati mu bagira wawano olwokuba kati bekwasa kintu kibwe kiti nti olwokuba Teddy Bugingo ye taata w'abaana baani ba Teddy nti omuntu n'oba okunywa obuzibu nti Kimbo kibo kye beekwasa Kimbo essaawa zino newe walina omukazi bw'ozaddemu omwana nemwawukana n'ofuna obuzibu omukazi kimukakatako okujja akole ki akolabe bwe bakiyite bwe baagala okivuga bwe baagala okikola ki baagala kulaba bakeere ku makya nga mama Teddy abuze emmoloka agenze namayumba ate nga nabo benye bakimanyi tekisoboka kino kakikugambeko kino kakibagamba olwaleero ate kino kintu kakyogera mu saidi z'abakyala lwaki essaawa zino olwaleero abakyala bayawukana n'omusajja wuliriza bayawukana n'omusajja omusajja n'agenda oba nawe aba alwadde sirimu n'afa ng'afiiridde eyo mu bakyala be babadde nabo era bakulaga nti nawe aba ali mu ddwaliro ali mulago ku example baagala batalika omugamba oli tata w'abaana bo genda batandika okujjukiza tata w'abaana bo ne bwankubadde mwayokana genda omukole ki genda omulabe genda okole booti ne booti wuliriza ninde batamanya omuntu gwoposika agenda laba oli bulumi ki beyayitamu n'obulumi bweyayitamu bulumi ki so kati omukyala n'akomekereza nga akutte ekitubo n'agenda naye nga agenze lwagamba nti sina public kyeyogera era njagala okwebaza Mami Teddy weebale nnyo kubanga amazima pressure abantu batandise okuteekako pressure weebale Mami Teddy kabe n'abaana bennyininyini abaana bagende balabe ojuka ekigambo kyerayogera nga wano nga njogera ne bagamba nti Bugingo takyalina mwana sakyogerako nenga kati we bayita abantu bataata Bugingo agenda sakyogerako because yennyininyini yekana abaana be n'alayira okubakubira emyezi 3 nga bali ku ttaka singa yali abantu bangi bawukanye n'abakyala wuliriza abantu bangi bawukanye n'abakyala naye abasajja abamu abateegera balirimu amagezi ne basigala nga balabira abaana yakituufu gye bali ono yasigala abalabirako kaseera n'amala najjayo n'obuyambi kita n'amaliza nga Susan amugamba tugenda kikola toddamu kubaweereza toddamu nga essaawa zino nga Teddy yavuga buli kimu kyonna yamugamba tikola bwe kiti kati essaawa zino omaliza kugundi eyo poyinti yo Calvin Kayanja ne banne ne Bagashuma n'abalala kati essaawa zino ekintu kyalina ekya Bugingo tukize tugaane Bugingo omanyi ayogera nebyamukoze eki byamususseeko kati Susan yakirimu yamuge kati kidde ebbali zekakivuga basasuli ba bloggers batandika okuba bekwasa kintu kya Teddy n'abaana butagenda kulabaana but in actual sense twogera amazima Teddy atandika kyagende enkudi namayiro ate nanga wembuuliza Teddy akeere ku makya akwate emmotoka avuga atuuke namayumba Susan amwanirize kubanga singa Bugingo abadde mulwadde ng'ali mu ddwaliro kitegerekeka oba oli abo abajjanjabi n'abalwadde bajja ayimini abajja okola ku mulwadde baba bangi oba oli awo mama kati nnya abasajja bangi abalwadde abadde alina abakyala nga bana naye abantu ne bajja ne bagenda ne balaba ku mulwadde abakyala abaaki abakyala ne bagenda ne balaba ku mulwadde naye aliwa ali mu ddwaliro tosobola kuŋŋamba ng'omusajja ali waka ate wuliriza kyajawulira ate na maka agali meyini njawulo waliwo amaka agali meyini
kubanga makage ali maka gobwenzi ali maka gabwenzi kiregeeza Teddy yalumaganya ani singa mama Teddy yali yakera n'anoba n'agenda gyagenda Bugingo n'asigala mu maka ge g'ekitende n'afuna obuzibu. Yes. So mama Teddy kyakimuka kata kukomawo Susan wabanga ali mu maka kakikote bulungi amaka ge tumanya amatuufu agalimu enige wano ekitende si bwe kiri singa Teddy yanoba n'akwate ku n'agenda kuba tukuze tugane omusajja si yanoba omukazi yakola omukazi yanoba kati bwanoba wuliriza kati Bugingo n'afuna obuzibu naye bw'ofuna obuzibu wadde ali ne Susan wa ekitende Teddy out asobola okujja because ago gali makaaga era asobola okujja n'alaba n'abaana n'ajja nabo ne bulaba ku musikulu naye eno gy'agende Namayumba buli omu akimanyi nti agamaka Bugingo yagazimbira malaya we kale mama Musonga akaliyo mama Musonga kale mama Musonga yitaki kale yagazimbira Susan malaya we kakati ye Susan situpi jaluka ayagala kulabanga Teddy azafukamidde mu maaso ge kati kyaluka kikino bagala bakikube Teddy baddemu bamu kubanga tukizanye bamubira kano kutwala kekagundi kano kebagala okufuna abantu batalekogamba nti batalikogamba newankubadde tiye omukyalo yali yanoba tiye sorry omukyalo yawuka n'omusajja naye mama omusajja balagenda okufa notajjana kumulabako n'abaana kale kankuwuliza wenyini embeera Bugingo gyalimu yeetaaga okumulabako yakulabako ali mu state terabibwako teriiwo omusajja amasasi gaaliwo teriiwo kumakyanga ali kumuliro teriiwo tewali mbeera ereetera Bugingo okujja kumulaba ne bano bonabona abajja bonabona ate no kale kagwamba ebigambo bino bakugamba n'abajja omulaba bavayo n'akantu bwegafuna ku sente gwegenda olayo Bugingo okomye ogenda kufuna kasente yakujjamu nkutidde kati gwe kaluvini omumanyi ya abeera watu wali kaseera yagula n'enkoko yamutwalira enkoko negasumba ate mama ne baziryeera nalaba abagenda abatikitoka alaba Godfather ate kiri kyewagala nti Bugingo anaatera okufuga buloga si kigamba koti anaatera buloga nakugamba Bugingo aliwo ati one buloga tewale kyapasana kimujjako ye buloga Haji kojja ate semutemu senga kati sawa zino afande ate atya yes olwokuba yawona amasasi kasi kuwona amasasi yes ati kati komando alina bino afande ate komando asobola okuwona essasi yes because omuntu ova pasita nga alina ba SFC ekuuma baki ekuuma president ate nekuuma n'abamagye abakulu ntiweza okwesanga mmeeja kakati narrative gye badde batwalamu gye badde bavuga kubanga kiri kyonyonyoddwa badde nga agamba nti ekintu kya Bugingo oba minzaani yasse wansi ate mama Teddy n'ayambuka kati ne bayuyiyenga enyuma Teddy nava mu bbe adde wansi okuleeta Calvin Kayanja ne Kasumba batandika okuba mama Teddy olw'okuba mama Teddy bamukubira ebintu byatategedde nabo bamukubira obutaleeta baana kisooka bali abaana bakulu si be baana b'olugero siba kumuguwa nti muntu mugere mujje tukenye mulabe bali abaana balina baana bannaabwe ekyokubiri bazadde ekyokubiri byonna byonna bye yali akola ku nyaabwe yabikola bakola ki yabikola balaba kati si be bantu boogenda okusika olw'empaka bwe bajja kujja nga bakoze bakiragala okujjako kiri ekirenze ekiro kyekyali inoso naye ate naye ali myaka ndoza 18 kati kitegeeza babadde banoonya engeri bakiwunzikire emboozi katyefudde mama Teddy mubi kyogezako kunyonyola kibabadde bavuga baagala kulaga wuliriza baagala kujjawo kino ekya Bugingo that's why okumanya ekintu bakivuze nnyo kyatusera okuleka Bugingo atatera kwogera kuba kyajjujja ekyo wakyamukubye baaba wakirekereza kati okumanya wuliriza okuba kino kiri kibaddemu sente nnyingi ennyo okubikkirira Bugingo alwanye actually si Bugingo yekka kino ekintu kirimu n'abantu abalala balwanyi bagashumba bafulufiga basenkububi abasajja betula abalimu ensa
ne boononeka ne bafuuka bizongo gundi kyakozesa kati ne kireetamu Juliana. Juliana ku bbanga ly'amase nga tayogera. And by the way, Juliana kino kankikugamba olwaleero bw'oba wasirika kusirikira ddala. Juliana kyogamba wakatandika okulaba abantu nga boonaabona, wakatandika okulaba abantu abasekerera abafudde. Nenda kino kusonyiwa kasooka no Juliana nze mu bulamu bwange mukazi gwe mbadde nkwagala, gwe muyimbi gwe mbadde ku ekitiibwa nga limunyeeza. Juliana ntugumiikiriza toziika, jula toziika. Juliana tobera tosupportinga abantu banno nabayimbi banno, jena weetwala ng'oli waggulu andi netukikumye netukuleka. Okitegeera Juliana gwe noweefuula ti gwe eno ensi wagimala wagiteeka wali, ekyo netukuleka kubanga tukwagala, naye kasa wayimusizaayo omutwe era sebwagumisa ku gundi abugingo. Kyogamba wakalaba abantu abasekera abantu Juliana tumubeeko nedda ati kintu kyonna kiri ku bugingo. Gobadde ki kakamuvu yabadde nene okusa obadde ki goza kyavudde najja ayogedde niyo ye bamwokyeddewo wemwokyeddewo yagiwulidde and by the way yakitegedde n'ekitiibwa kyabadde alina kyavuddewo nga kikugamba olwaleero. nzizeyo ku kiri babanga mama Teddy tasobola kujja wabuki ye bugi ng'asobola okugenda mama Teddy singa mama Teddy afuna obuzibu bugingo nenyini omugingo atasobola nokale kyeŋŋamba mu actual sense mu bulamu obwa bulijjo bamubeereza entuufu aba ayina anti because Teddy kyesintu kyeyasooka okukola yakulaga ali mu maka yetakulaga nti yayawukana ne bugingo. Teddy yali asabeko divorce, yakulaga ali waka ali mu maka ge amaka agage naani ebugingo gali galimu obugingo sige maka ge amaka ga bugingo kutuuka gali kiteeka oba ajje ku kyaki waba mulabira ng'ate ogenda mayumba ate ku kyaki ayitewaabo omusajja kuliriza omusajja akulira SFS bade tetunenya ate mama Teddy mutemu era bajja mukkiriza ani amukkiriza ngate omuntu akulira kyogamba bali bonna baliwo timusuza ayitewa esebeza bo kye baagala kulaba nti mama Teddy aswala bakube mawulire nti mama Teddy yasse okwetondera bugingo kye baagala aswale nga baawe enyini bwe yamuswaza tyakulukuta kale baagala bamulabe nga ze bategeka abamawulire baabwe ate Teddy yakodde ekintu kiri kimu talina kyeyogedde mu byokufa nti oba ajja agambe talina kyeyogedde n'abaana basirise yasirika sikutega midiya. Teddy yagamba abeegede Katonda sikutegera midiya. Teddy yakola bwati yagamba bwati nagamba Mukama nze siina maanyi gwaba akola ki gobonwanira era kino kakikugambe Teddy Katonda agenda kuba ajja kuba Yesu yadde bavudde bakashumba bavuddeyo kavidi kanja bavuddeyo n'abalala bonna n'abalala bakyajja ne Juliana nawe yatandise okukola n'abalala bonna. Katonda agenda kulwanira nga bwe wagamba nti Katonda agenda kulwanira entalo gwe n'abaana bo era sirika. Teddy kino kikugamba sirika nga bwe wasirika ne bino nasanyuse nnyo Teddy nasanyuse togendayo atagendewa talina gyagenda agendewa togendayo wamma bajja kuttirayo omulwadde omulamu bajja kuttirayo wali abasirikale bajjuddeyo ne SFC yajjuddeyo ate ababaliko Susan ye mulabewo gwosogende wa mulabewo kale togendayo wamma kakali kiri bwe kizze mbubuuza pasita yabadde Kristo kinagamba nti ekkanisa eno ejja kuzimbibwa awo weyimbira abaana tebamukoze mulitadisijja kozwaza n'agamba nti ekkanisa eriko emisaayi eriko omusaayi gwa Kristo nti eriko n'omusaayi gwa Richard naye fe abasoma ebyawandiikibwa netugamba nedda bw'otunulira ogenda Ebulaniya 10:10 tutandika n'11 Bayibuli egamba nti omusaayi gwa Yesu gwe gutukuza era gwe gumala buli kimu era gwe guzimba ekkanisa. Kaakati ng'omusumba nkubuuza ekibuuzo kino omusaayi gwa Richard gumala ekkanisa gumala ebibamba guzimba ekkanisa. Kati yakubuuza ekibuuzo emizibu nga gikulumbye osobola okuyita omusaayi gwa Richard noga omusaayi gwa Richard gyakontaase twogera amazima oyinza obeera nga kambagambe ebigambo bino olulimi olugamba nti omusaayi gwa Yesu gumala okunaza
teri musaayi guyinza kugula kintu kyonna oba kumala kintu kyonna okujjako gwa Yesu. Teguliyo. Kino kakibagamba olwaleero. And by the way, kino kakibagambe kyekyerabaga nti omusajja otakyali pasita. And by the way, okukola kwa statement eyayogedde eyo statement ate egenda mukubya nnyo. Bayibuli egamba Katonda gwe tusinza waabujja tagattibwako. Kati amukutte agatibweko akwatire kyanosagwa gwabitali agwate ku Yesu. Wala kisoboka azikaza omusayo gwa human being ogw'omuntu wabwe. Ono mwana wa muntu. Oba okozesa ne bwaba mwana osalako mwagala nnyo toza kamati kuno omusayi gw'omwana wange gundi bunyambe. Olaba ne bwaba maama wo Kibowa mama wali wali toza kunga nti omusayi gwa maama wange okugenda okunyamba tekisoboka because mwana wa muntu omusayi gwa Yesu gwokka. And the moment wakati omusayi gwa maama wange omanyi owedde because katoli mukusinza muntu. So kino ate kisigenda kyewuunya oyo omusajja Yesu takyali mu kifo ekyo. Lwaki? Bwekiri one kakulaga ebigambo bibiri ewa bugingo bw'ogendayo bakukebera n'obuuma ngewalala yonna nkawalala abantu bayingire n'ebintu ng'ogyeko ebya covid because ekyo kyaliwo wa covid era okulaga ebirala kabuuza ekibuuzo ani bayibuli egamba nti bw'atakuuma abakuuma bakumira bwereere kati Zaburi 27 webale obawadde nekyawanikibwa kabuuza ekibuuzo lwaki kikikuteekesawo abasirikale omusumba era balina okutino kakyogeko abasumba bonna abalina abasirikale ne babolegaali kirabisa tebeesiga Katonda waabwe. Abo si basumba kiboosawo zino oli musajja mukkiriza oli mulokole mukkiriza Katonda olina omuntu akukuuma era singa si Mukama singa oba olyawo abaagala okwesa bansi kubanga kyera kati omusumba mulamba gwe ogogamba abantu nti bwatakuuma kibuga abakumakumira bwerere mwesige Katonda naye gwagamba weesige Katonda nga toyina omukuumi obeera kiki. So mu bufunze omuntu bw'afa mu kyaki aba tebatefuuse saddaaka ya kyaki eyo tebangako saddaaka bw'aba afudde bigenda kusinga omuntu bw'afa aba afudde aba agenze. Nze gwolaba mama wange yafa nabangamba gagenda omugereko oti simanyi bikiki olunaku oluyajja lwe namuloota naye nga mama wakadaka enda kyakugamba nebagamba yafa omuntu era bw'afa aba afudde agenze. Kino kakibagamba omuntu bw'afa binamuwoza mugenda simanyi mama natalika simanyi obubaka mama bwakugamba teri muntu agaba bubaka Mukama Katonda yagaba obubaka omuntu yenna. Kino kakibagambe bw'afa aba afudde. mbadde mbimanyi obakatuliki be balina engeri eyo ey'okuddamu abantu abafa. Omuntu bw'afa kimba oli mukwano gwange bw'ogenda ogenzi banayina bagenzi ebyo naye omuntu afudde nayekimanya aba afudde newomusabira babateeka ne mu lulu lw'abatuukirivu ne bamusabira emirimu gyebyo kimanyi biki ate omuntu afudde so akusabirako eno bwekyo tujja teri muntu afudde ayinza kati osobola kuŋŋamba nti Richard kutya fire ogwa Richard gujja kutya muga gutya naye era nga si mulokole nedda yali mulokole yagira nabagamba ebigambo bino kasita yakwatagana n'omukyalo oyo Susan. Jukira Susan gye bagenda n'omusumba oli gwe bayita omusumba nabbi oli obimanyi esijja genda omumanyi kasita bakwatagana bidi ebirala omusajja ava ku mulamwa oyo omusajja arasowe kati actually ekyokubiri ku Richard mwenyini Richard teyafiira mu lutalo lwa kyaki yafa nga balina emisumba batambula byabwe. Omusumba bw'aba n'agamba nti Richard yafiiridde kanisa omusumba abamu kugamba mukyamu kubanga tetwalabawo bantu balumbye ekyaki tuwadde lutalo wakati w'ekyaki n'abantu abagirumbye Richard n'ateekayo omukono n'agamba muteemuzi
tebalabako mu bayibuli abantu nga balumba yesu oba yali petero n'ateekawo omugone bamusalako okutuuka temujja kumutwala nakkiriza n'asalanire nga nazzako okutuuka petero ye n'asalanire nga nebamukola kino eno embeera si bwe yabadde nti waliwo ekibinja ky'abantu kyafudde era ekigenda okukala nekirunga bano babatidde bamutya mukubo ngaatambula naye beesigala ekyali sadaka ya kanisa ate ne bwebamutidde mu kanisa temukanisa kakiddemu lutya ne bwebamutidde mu kanisa nze ne babansidde mu kanisa sibere saddaaka naye ovira mu kanisa yo mwenyini toba saddaaka ya kanisa lwaki nedda ssemu nze entuuka eyange eba etuuse gwe tobeera saddaakawabulio taba saddaaka tobanga kuguli muto buti because Bible egamba yesu saddaaka yabaawo yesu bwe yajja n'atufiirira bannange abantu bwati weyagala ensi ye n'okuwaayo n'awaayo omwana we ogu ne buli amukkiriza n'amugoberera n'afuna obwakabaka obw'omuggulu era alemina okubu nze bwe nfa nga mbadde mu kkanisa oba ofudde bufi mbafudde ate mbafudde na bulungi era kyetagisa nabakrist nabalokole bakyakyojjanga kumala loko buli kaseera kamirawo kakirezo tansa kusinza nze nagende lubaga waggulu eyo dalira binnoonyayo nda okulaba waliwo olubaga amalalo g'abafaazi ne basisita era abakato kibali mumalalo kino kankimanyi abantu mukitegere oba munyinga munyinge era bali mumalalo bafukamidde basaba abagenzi oba munyinga munyinge kino kankibagamba olwaleero nedda genda bawa omusajja wamwita pasita Mulinde simuumala ono Mulinde wa Prayer Mountain omujjukira Prayer Mountain Mulinde ani linedde alinerabidde omusajja omutekedde wa Prayer Mountain umala Mulinde muleke pasita Mulinde ani omutekedde wa Prayer Mountain mukyala we yafa n'okufa n'omwana yafa naye nga mukyala yasooka okufa twagendanga Prayer Mountain ku lusozi waggulu eri ku Seguku abamanyi Seguku noza basobola okitegeera actually bamuziika mukyala bamuziika waggulu ku lusozi Prayer Mountain actually mukyala we yagenda n'okugenda simanyi yasooka agenda mu ggulu nadda oba wabiwulirako story eyo naye nga yagenda mu ggulu nadda n'amala ate n'afa era ne bamuziika awo nze tubadde ku Prayer Mountain abasinga abamanyi abalabi teri muntu yali ageze ku ntaano okwo wetugenda ku Prayer Mountain oba abalabo ne bagenda ku Prayer Mountain teri agenda ku ntaano eyagambe ono yagendako mugulu nadda ate mukyala wa pasita ate muneka tumukende ku ntaana tusabe teri toyinza kulayadde omuntu n'omu agenda ku ntaana ndowooza wadde ogamba Apostle John Mulinde webale John Mulinde Apostle John Mulinde yes teri yali agenze ku malalo ga mukyala we teri Apostle John Mulinde kino kigamba n'abantu abatulaba basobola okukyogera olwaleero ali wali ku Prayer Mountain Eseguku bwe bamuziika okiwuliza bwe bamukola ki bwe bamuziika mutabani we balinga mu kya Gideon Mulinde yes kati mukyala we ye yafa dda nega yafaayo bikulaga omukyala yasooka nagenda mu ggulu n'akomawo nadda naye tewali yalagenze ku ntaana kukamena kati njogera ku bantu abatulaba bagenda ku Prayer Mountain tosobola kulaba muntu ng'ageze ku ntaana y'omugenzi ate nga bandi badde bakigendako lwansonga mukyala musumba one ate yagendako mugulu n'akola ki nadda ate naddamu n'akola ki ate yazibwa ku Prayer Mountain maybe bandi badde bagamba nti mukama munanga tono yagendako ne mugulu nadda yakulaba n'okulaba teri tosobola toyinza yadde okulaba n'omuntu n'omu ng'ali ku kati gokugamba ebikyadde so eyebeera settlement ya poliisi nakukwata kukwasa kitegeera era kyondaa kugamba mu bintu ebituufu mugoni entuufu pasita Bujinga yali omuntu first suspect kukwatibwa ono yafudde ate omuntu afa ate nomukwata gwe nomutwala mu ddwaliro gwe nofuna n'amaanyi n'ovuga emmotoka noyita muguni zonazo notekuzi police station ez'enjawulo n'ogenda emulago yamuserikale mukano gange gatunyumyamu egyo nagamba aze muninzita nga njogedde amazima naye alina abanene abatusinga batugeze kanomulisa obusooka I'm telling you poliisi naye ekimanyi so ebyo pasita byeyagambye nti saddaaka ya Richard yabadde ayogeramu ye omuntu owa bulijjo ndimanyi big tosobola kubeera saddaaka ya kanisa saddaaka ekika ekyo zonna okujja kwa Yesu kwazibibya actually katumwe ku information mu mirembe gya Bible mu biseera
endaganenkati abantu wabanga olina ebikolobero byokoze wakwatanga ekisolo ekitaliiko bulemu ogezanga endiga n'okitwalira eri kabona n'akyokya bisaanibyo nebyono bibadde okoze byonono byonna bikola ki ebikufaako naye saddaaka kikeetu zaabaawo okujja kwa yesu omusaayi gwe ne gutukukusa gwatutukuza n'ekyawandiiko eky'omubebulaniya ekigaa nti kanisa ebira ku musaayi gwa yesu sikugwali sikwali kyadi ate kanisa zibamu bantu bangi abafa singa ekanisa lyerina ku musaayi gwa litali eya pasita kyagaba mukyaki eyo kusoti kibundi ebagira ekanali kyagamba litali yasoose okufa bibuuze kibuuzo yasoose okufa bangi bafudde nakino singa omusaayi gw'omuntu gwe gwali kuyimisaawo ekkanisa twandirabye ekkanisa ya pasita yeganga y'amaanyi n'esaawa zino kuba nanyini yafa ebifiirira twandirabye ekkanisa ya pasita amugerwa muganda wa Joseph Segawo kubanga yagwa ku accident era bwe yagwa ku accident tebajja kumusinza kubanga gye bali bava balina abazo bali bava nebagwa wali mu jjinja oba oli awo ekyandibadde bwe kiti nti maybe bandize batandika okukola okumusinza okitegeera so kakati kino kyebagamba omusumba omulamba otandika otya omusaayi naye nze nga nze sikyewuunya nze nabagamba dde omusajja si musumba awo nvudewo nekyokubiri kubayimbaga nti omusajja si musumba olina okufuna obuzitali ndagayo musumba awo wezija pasita agamba nti abasumba temunaba nakati kutegeera era agamba tikuwira mukama engalo ez'amaanyi b'amagezi gazze abasumba b'omu Kampala ab'omu Uganda muno temunaba kukitegeera omusumba yafuna obuzibu era n'amasasi mugabuusabuusa actually yabagezeeza ku baana ba Yakobo abatunda muganda waabwe nga batya olw'ekiro kyeri afuna ekyokubafuula kino teri amusibira kikookolo kino kankibaganda manange omuntu wabamu ne bwabamuyokuyakalaki naye nyini ekisooka wano abasumba naye bayisaamu amaaso yabakola ki yabayisaamu amaaso bonna yabayisaamu amaaso nga talina kuwa kiti okumanya okuva ku musajja eyamwola tebaita okwola ndoza mukuba kitegeera abaganda bakimanyi era singa teyaliye singa tayo ekyo kyakola ki obetaserwadde omusajja okumenya ejoka ku musajja eyamwola eyamusanga ngaali mukasiko kubanya omusajja simwabo ate tokola wona bwenna namwe abamwetole era zebagamba ebigambo byo naye suza nagera tekawabiri agera kwanga takyali naye nasaakyogera bwaba yava ku musajja eyamwola eyamujja wansi okiwuliza namujja wansi natakoba kwekyo nadda ku mukyala bwe yali naye embeera yona kyonna naye namuyisaamu olugaayo nakabano kati akuuta ekikuuto nebirala byonna natakoma kwekyo nakwata mubito n'enjawulo kati kuŋŋamba otya era abasoma bamwisonyiwa ne bamanyi because nabo bakitegeera kyemavudde temwagenze okumulowoozaako gwe maama munnange gwe muntu kinate musumba sekulaba kwani yagezeyo abagenze bayimbi babuloga bannabyabufuzi kati newebuza ekibuuzo kubanga kiba oli munnamawulire bwofuna obuzibu bali asoka si bwe kiri kale oba ku muntu kiringa nze tera okulaba embaga z'abantu n'emikolo gyabo toba n'abantu abafudde oli wapakula ku nnasa abasooka okujja bannasa bakunasa yes eriya gyosinga owangaliramu kyosinga ebasooka okudduka oli weyafunye obuzibu ba SFC UPDF babulogas wuliriza babulogas bayimbi teri musumba n'omu yakoze ekyo kikolaga kiki kinagamba abantu nti oyotabangako musumba bwenjogera bwekyo siba mutuufu abaze omulaba
babuloga si buloga kisi nayo kati buloga abazomulaba bayimbi olo musimu ki ayimba kati ate abayimbi nga si bakozi kasina bagosi abazomulaba besefusi abatandisa omumulereza abazomulaba besefusi abamukuba bati besefusi nabali mu kyaki baki besefusi nabali bantu kati newebuuza notabayade ku basumba bali kale kyene kyewuunya atenda kyewuunya ekyo kimulage gyali nammwe wuliriza nammwe abantu abamugobera mu kitegeero mugoberera ani mugoberera musumba mugoberera wesefusi mugoberera afande bujingo mugoberera buloga mugoberera senga bujingo mugoberera kojja bujingo omuntu ono bwe mubeera mu workshops zammwe eyo ez'abasumba tajja tasobola kubanga ye wanalingalaga nti mwamu atajjibwa abo bayogeddeko singa pasita Bugembe yabeera afunye obuzibu abantu kigo ekyo ne bajja teryabanene ate ne babazze babeera bazze kuba bakatonda kubanga bwe bajja mu kyaki platform gyabawa abawa ya katonda kati nedda singa tokimbuuziza mbuuzako ekibuuzo oginkanki akyogereko si yakireeta Bugembe Bugembe singa afulobozi bani abajja abasooka obasumba si batate nabo ne bajja ate ne bajja mu kiti ekinajja kuwolereza ne bajja mu kyobwa katonda ate ne bajja nga bazzemuwa kitiibwa because singa obwegendereza Bugembe ayinza abayiro kubanga nabo bateyo abantu ate nabayo abazze nabalabo nabagendayo olabeko nga bajja bawaana nnyo Bugembe ennyo nnyo nnyo wabula bajja bamuga pasita waffe ne bamuwa ekiri ekitiibwa ekyomuki ekyobusumba pasita w'abayimbi era kabe bamupresenters ku TV bonna boogera nga bagamba pasita wange zeno omwana zemuyita muwala wange muyita Neta ali ku sayuka mulokole era niwabwenda nena wabagiraga nimulokole niwabwenda tomulabako ngakubira akanyinyi Bugembe tomulabako awana ekisuse agamba wali pasita wange so kino kakibanaku olwaleero temwina bwe mugenda kulabayo waabwe that's when agamba n'endiga eziri waabwe zimbiga kizima mulimu abSFC mulimu aba-EDF mulimu n'abasasula obujja obuwera mu kyaki temuli ebyo nkiwakanyirako wakirisibako nayogera tetunayogera teriiyo nga tebinaba nakubino kujja yenyini yakoleo naziga n'agamba takotekolaki sakyogera ogera baana nayogera Pentagon yagambye ejja kumala ebeeyo era ne koodi empya zigabye nga bwe yabeerayo Pentagon nga bwe yabeerayo ate ejja kuba ekyoto kimale magala kirinyamu kulimu yalinga ayogera yagamba ati okulwana ennyo kati Pentagon egenda kubeerayo katemba najja era tujja kuba tulyanga eneto tugamba tumanya era balinawo abantu bavude mukubanja Pentagon kabisa kambuuza kino kyabwa katonda nnyo ana Pentagon mwajesonyivu jinsi Pentagon baganda bafe abasiraamu tera nnyo okubeera mu basiraamu balina edduwa gye basaalira omuntu ng'agenda okuziikibwa ng'afudde naye bagamba nti edduwa eyo gye bamulamu nga baganda bali mu kinisa bamaseeka n'abalamugenza basaalira omugenzi naye bwe swala eyo gye basaala awo ekendeeza ku oba ku bibi byakoze oba katonda kale agitunulamu nnyo eswala eyo gye basaala awo then abakatoliki nabo balina basanga bakola ebitambiro by'abagenzi abamu bakikola buli mwezi abamu bakikola buli mwaka abamu bakikola buli nnaku za mwezi omugenzi yafiirako mu kitambiro kya misa ya mugenzi okujjukira omugenzi nabiki mu katonda amukenderezeko bamu Pastor yagambye okusiiba ennaku 7 eza Richard nga musubirako nedda katika kino kakyogere oba Richard afuuse mutuukirivu nga bakateze babeera pasita ekintu kyakireeta okuzamu maanyi famire ya Richard
balowooze kyamufaako kino kakibagambe talina kyabamufaako byonna abireeta abireeta kusanyusa anbaina Richard alina famire famire gyalina mukyala we n'abaana bataano n'omutooli kubanga oyo ye mulenzi naaba bagamba baganda Richard talina baganda ate otunda jjajja kujjanjoba ekkundi ya Richard talina baganda Richard kino kino kinoonyerezeeko Richard ayina abantu ku famire gye abadde ayina ye mukyala we n'abaana balina abaana aba and by the way Richard nga tannafa basooka ne bakwata abaana ba Richard ne babatwala namayumba waliwo ekintu ekyanzikidde neŋŋamba oba omuzimu omwoyo gwa Jezeberi ogwayingira ekkanisa eyo bwe buyingira abantu bonna bonna waliwo oluganda lwa famire ya mukyala wa Richard yagamba nti yali akabategesa emikolo 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 gyokwata kituufu nabye kimanyi basooka ne bateeka obwaso ne bateeka ogwokubiri kino nkyogedde ku nkunguma ne bateeka ogwokubiri teyalabika kati bwenagatta ekyo nekikola kisingako neno ipalani tebambaga tebakuwasa ate yenyini yakuba empeta omusomba yakuba empeta bwaba omusomba takkiriza mu mpeta ogera kola otya empeta ebintu ebisobola okulondola ekkanisa ati bagamba amafuta gava ku mutwe omusumba wabeera nga oliko amafuta g'embaga abantu bona bagenda kukuba embaga mu kyaki kino kakikugambe bw'oba nga oli musumba kimbo ng'oli musajja mufumbo bufumbo butuukira amafuta gaoliko ag'embaga abantu bona bakusemedde bagenda kuba embaga bw'obeera mu bufumbo bw'obwenzi mu kyaki bw'obeera ng'oli musumba njagala otandika okulaba mu bantu bona abadde obwenzi kanjogera amazima tugende wa pasita Bizaayo ngamba mu kyaki ya Bizaayo eyali akoze ku mbaga yalina kubagoyebera yaleka agase kubagoye yes kino kakyogera ati katugeze mu kundi ndala bw'obeerako ng'oli musumba ng'oliko amafuta ag'embaga ng'ogaliko abantu bonna bakwetoolodde ne mu kkanisa bagenda kuba akafuta ag'embaga bagenda kukuwasa ne waba talina ssente agenda kukola embaga obulamu bw'oliviiramu ng'omusumba bwebulaga abantu bano bw'obeera n'omukazi nga womufunamu oba ebigambo bino olaba amafuta ag'obundi bujigo galiko ag'okuwasa abakazi ababiri kkiriza ogaane mu kyaki ye mulimu abawasa abakazi ababiri n'abasatu n'abana n'abakozi be bw'obeerako amafuta bw'obeerako amafuta ag'okutya ekibi n'abakkiriza bona bagenda kutya ekibi nesuwanyi nti bujiga aliko amafuta ag'obwafande ag'okuba nti ye musirikale naswa abamukuba amasirikale neyafudde musirikale nabona abali mumakanisa akolera ensobi n'agenda afunisa omukawala b'omukyaki oluguudo ne bonna bagenda bikola kyaki oneefuza kati wuliriza omusomo lwafu kati ekyo omusoma kyeyakola n'awasa omukazi omulala ono tebanabana abyadde okugatuuka abakubi ebyuma bagenda kuwasa abalala ogenda mugamba ki bikoze enyinyi yakuba empeta n'agiteeka wali ndakolekategeretekola ki terina makulu kati ngamba yo mutakira tukamu amaanyi mumpeta muŋŋambeyo bw'oba omusumba yennyini kati asobola okugatta abagole abagatta atya abagambe nti munenge okwekwekulibawula atya era akyogera baseka naso tasobola kubulira giri eyo takisobola kakati amafuta wuliza amafuta gakulukuta kyobola bayibuli egamba nti tirabayo bwekiri ekirungi abooluganda okutula awamu laba okwagala okwa Yesu kwe yabawa kulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga ku kirevu kya Lomi agakulukuta amafuta kasagakulukuta nga amafuta agakulukutirako gabwagala abantu bonna bakusembedde bagenda kwagala amafuta kasagakulukutirako nga gabwenzi ogenda abantu bonna bakwetoza bagenda kwenda amafuta kasagakulukutirako nga gakutta abantu bonna bagenda kutta because omusumba
amafuta gakuliko gago gakuvaako ne gagenda ku balala. Yes, nyamba yo chachi yo nawe bera mu musajja ngabadde mu yayi mu kumpanya agagenda bonna bakwetone bagenda kumpanya bagenda kuba bafere bayayi be bantu bojosumba kyekika ky'abantu bogenda okuba nabo bagabanyizaako nga bwe kino kyosumba bagabanyako mugabanyi oli mini pasita nze kyenina abatwaliza okusabileka n'amafuta kusabisika omutuko leka amafuta kukwata ku kyenyine kuteeka ku ina mukabe kiriko leka kimwambale buli jjajja Yesu kikyekwambaza amafuta kati ezo mbabe nekagwa bwezi kwambaza olyambaza obwezi kwambaza bwezi kagandabiriko amafuta go gasiwaye bonna abalina amafuta agagoberera abola abatambule mu kubira ku senta ewakayanja bonna baleka amafuta g'okuwonyezebwa bw'oba leka amafuta ga kigambo kusomesa kigambo bonna bakusabire bagenda kusomesa kigambo amutali mbiyu nga bwe twakirabanga nalabanga nsoma omugenzi sebisenfuma yalina amafuta naye olaba ekiriya kyakiyona yalina omukyala ate gengengire yamuntu wamudagati abantu bonna mukyakibagambe kino kakibagambe gakulukuta kimbowa kino kakikugambe gakulukuta bw'obeerako amafuta kimbowa nti amafuta go gakwagala abantu bonna bagenda kubanga baagala kuba kujjudde ekkanisa nga baagala nti kimbowa olina amafuta g'okwagala gagenda kubuulira abasa gagenda kunyambala nange njagale nange abasomedde baagale nabasomedde baagale begaba gagabwezi ekanisa gaswa nti mulimu amakanisa gosobola okusanga bonna abayenzi okuva ku musumba kuba ashas worship team ebyuma abakubi b'ennanga nga tayendanga bonna abenze gabamu amutelingi because gakulukuta omukulu w'ekkanisa kyakola mu kimu kyekitambulira mu baweereza kyekitambulira that's why musajja waffe amafuta gamuliko gabasirikale bonna abasirikale era n'abamukuume waka abasirikale n'abalonda abasirikale kitegeeza ekyo kyoyogedde nakyo nno magezi eri abasumba yes amafuta agakwambala kino kakibagambe mwenna amafuta gakola omusumba bw'aba mubuulizi wa kibi naga kino kibi tokulanga booti kyonna kyayambala ne banabola bamusendedde awutuvuddewa nzizeyo kukiriera nagambye abakopi kyekuba bemmanyi abalina obudde obusabira abantu abaafa bamalina okubateeka mu lubu lw'abensimbi bamalina okubateeka mu batuukirivu omusajja ono bw'alangirira ennaku musanvu ez'okusiiba n'okwosabira Richard effesaala yaffe ina kiyinza okukyusa omugenzi okukyusa mu bye Katonda waba tasobola omugenzi tetumusabira kusiibira yafa yagenda tetumusiibira yafa yagenda wiiki namba era nze kati buliza n'ekintu kye bayita okusiiba kino kakibagambe mwena ali eyo okusiiba owulira kiwulire omusumba bw'awulira okusiiba naddanga mutuufu naawe ogenda tutandika okukiwulira and by the way tofosinga ekikyo ogenzangako omuntu nakuyingizamu ekintu kyokusiba nga tokiwulidde ojja kulumanjala yabwere ogenda kyobola bayibuli egamba nti musabye bubi n'okuweebwa ne mutaweebwa omanyi lwaki ayogera bwatyo ng'ogenda tuleka okusabira ebitakukwatako kati osabira Richard omusabiranga kyakimemba kanisa atya yafudde yagenze olina yagenzesekana Katonda landlord yakubanja wuliriza landlord yakubanja olaba bakuwadde ennaku 3 ove mu nnyumba abaana balina okudda ku ssomero omusabira Richard yafudde yagenze kyogamba omusajja akolanga bwati omuntu bwafa tetumusabirako wadde tewali bw'ofa emirimu gyo giba kiwedde kyemuvama abalokole mba mugenze ku mbeera omuntu era kyobola yagamba yali yagamba nti aleka abafu basabire bafunga naabo ati musabire omufukirizana buli mufu kyemuvama abalokole mugenda ku nnyingo ez'abafu mubulira njiri bantu basigaddewo temusabire emirimu gyo kiwedde kyobola bayimba nabagamba amaze ebirimu gyebugamba kyolo bagamba nti amaze ebirimu abakatulekirowooza amaze emirimu gye kiwedde kimba bwofaone saba zino atekeko siya
musajja wa Katonda w'amaanyi omumanyi bano ebyambaka ebyakola obimanyi tujja okukyusoma bani abakyasinza ani ŋambayo omuntu nga wabaasala nga ne mu church ya Palace ŋambayo mugende ku prayer palace olabe nga bagamba nti bana byekutaata aliwa yafa yagenda emirimu gye gyakola ki edasiwa kikalaba kugamba bwobanga okyali mulamu lwana nnyo oŋambayo Kafarini Kurumani omumanyi Kafarini Kurumani omuzungu omwava Benihi Kafarini Kurumani abamumanyi abagoberera yali mukyala w'amaanyi ambaga we Kafarini Kurumani bamukumanyi inspiring abakayanja n'abalala ne Benihi kusaba mu linnya lya Kafarini ani walabekoka Benihi asa Benihi yali omu ku bantu yabeeranga ne Kafarini Kurumani Benihi nabo bamumanyi abamanyi Benihi bani bayajjako ne mu Uganda musajja w'amaanyi yajjako ne mu Uganda Benihi wali olabyeko nga baba agamba ebyamagamba mu linnya lya Kafarini Kurumani naye nga bakugamba Kafarini Kurumani yali w'amaanyi okumanya nti yali w'amaanyi olunaku lwe yafa abajja okumulambo abajja okulaba ku mulambo abalema baawo ne batambula abajja obuzi ku mulambo bajja buzi okulaba omulambo gwa Kafarini Kurumani mukinoonyerezeeko nga abalema bazze ne bamukwatako baawula naye wabala omuzika byakola Benihi yakwatanga bayibuli ya Kafarini Kurumani bwe yatambuliranga obulamu naye wali olabeko ng'agamba mu linnya lya Kafarini Kurumani naye nga Benihi ate ababikola bali kazinga ki kati ababikola ababikasibasu sagana kuyita eyo neze okubuuliriza ndi ku kyabugingo kyagamba kyasimanyi era kati Richard mwesimbi ali mukuteekayo nedda ali mukuteekawo ezo kubuzaabuza bano abaziremu amaanyi tujjako kyetubanja mazima ate balina kitekewa amaaso ago mukyala wa Richard n'abaana webererera omusajja alaba yefulira mukyala we bweyazaalamu abaana okumanya ate buzibu olaba bwe bagenda balaba bandibadde balaba ate mukyala waagwe bakyogereko bandibadde balaba mukyala wa Richard bano betulaba abagendayo walabeko nga balata mukyala wa Richard nga ali bwati obugingo Richard ne namwandu aliasi kati oyinza okulowooza bugingo eriyafa ati nno kyenbuuza mu njegere yaliwo obugingo naye oyo omukyala ani gafiire abakungubazi bano abagendayo balabasuza nga bugingo omusajja bugingo azajjide kubaleka abagendayo bano ne mu kamera zibeeraawo tebatulagaako jjokya naye nga wali kitoka kyogere ku bannaayo nalabye bayirikenu yasuddemu ku kabebe lwaki tebasula ku baana baabo ba Richard abaana ba Richard baako mu mbalaga okufiirwa nga bazira kyokka kamera tevaayo waka bagiteekerawo ddala abajja walabyeko nga basula ku baana ba Jovia oba ba Richard oba ye Jovia mwennyini walabye ku mabugo nga bagawa Jovia nuko gagenda waali bana amabugo gagenda kandi bali gagenda wa Richard kosi yafa Richard yabyagerawo wa bugingo ati wenda ko wa mukyala era kamazani baziraga nga bazirisa ate ekibu kye bwe yafa ugende mpola Richard erabira wani Richard yatabira wa bugingo ani yafa Richard yafa abeerawa yali abeerawo mukazi we yali mukazi we Jovia abeerawa Jovia yali abeera bamuleeta musimanya aliokuto era tewalabagano lwaki bamuleeta muli ani semaka wamaka genda mayoga bugingo ani gwe balina okubagiza mu maka ago Jovia kyebaita okubagiza okimanyi ani mukyala ulira kyebaita okubagiza okimanyi oba kyebaita okubagiza 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 omuntu afiiriddwa kibaamu okufa anti bugingo yafiirwa ebiro kukadde okalisa kata kalisa bwawe yafiirwa byonna
kale tatuganye kati ate omukyala yafiirwa ye kati tumulabako ndowooza omukyala engeri atalisereewo ana abakungu bati babakiiko kyabosebe kale bwasize yaliisa omukyala gabane jangu tubuze ku bagezi bandibadde bajja nga buli ajja bwati bandibadde bakola bwe bati olese ekintu nti kale bano bakina gasumba kina nania kina kayanja kabineabalala bwe bandibadde bajja ewaka okulaba ku nsonga bandibadde bajja namwambe mandi gali jangu tubuze ku bano abasokolaki tulabako era bano babalina kyebasitudde kikwasa namwandu awo okikwasa naye namwandu ali manyi bamumwe kitegeeza ate fiingo nekirala yazaala abaana ng'omugenzi kaibanda era gwalonga matalina baana naye gambe ebitano nabizibu asobola okunawo abaana kale bwaba balina balinawo abalabyeko oba ofiirwa ofunye obuzibu abaana nobeera nabo ojje mubuze kubagenya abazibu walabyeko kubaana ngaabuza kubagenya walabyeko kunamwandu ngaabuza kubagenya kamera ziragaki nani bebaafa bebafiirwa bakulu eka mukyalo kyati yafiirwa abantu bafiirwa afiirwa nekitaabo atagenda kuzikawo kino kankibabuli mukyalo Richard n'abaana mwebereremu jobya omumanyi nnyo mumanyi munyarwanda jobya munyarwanda wekyotera famire yo gimanyi jobya manyi munyarwanda wekyotera bwe banni baŋŋambe baganda be bamanyi jobya mumanyi n'abaganda be bamanyi jobya alina famire Richard talina famire bagamba jobya Richard yasooka yapangisaako n'oyo jobya wano mumuli ku doctors clinic awo emani bwe babeera bwe banni navaawo nagende kasooka bagambako oli musumba yawa jobya akafirije manjo yafune wali ku Canada era nga bwe bali bonna bwe bapasaganya mpolampola musumba musanze kukanisa ye wano ola mulireerekana bingi abantu bonna bajja ya musumba leero sigitegeebati ati church mutazamaje mugiwulira yayitawo n'otunulayo naye endiga ze ndowooza zizeko evening drive saga ziyitandika ozifuulizaako bantu bakatonda abantu ba Mukama Katonda muba nekyota kawungeezi era olumu tujja kujja kutulaga esavisi yaffe mpolampola naye nze siringa nze kansiriketu so togenda kusabira munaku musanvu togenda kusiibira wadde olunaku olumuli kyaki sisobola ate okumuterayo ku kusaala yafudde era kino kankibagambe bwofa oba ofudde oba ogenzi actually ndoza nakino abantu bakibatengemu omufu gwakuloosa era ne babalimbalimba nze kati kigenda kulimba nze mama we yafa ejuzi namuloosa nze actually kino kankyogereko nalootako jjajja mu bantu benalisimoka yali jjajja wange namwaga okusiga mama wange kino kambayo kagundi kati nini naloota jjajja wange jjajja nali mwagala nnyo yasooka okufa mama tanafa jjajja nali mwagala nnyo namwagala nga ntubadde nga mbeerawo nga saakola waffe jjajja naafa lumu wavurise myaka no zange ebiri emabega nalwalako katono nfe naye mba neebasibwa nti nga ndi ku kitanda nalaba jjajja ngajja nali mu ddwali actually nali ku case clinic naye nga ndaba nagenda okulaba nga jjajja owange ngajja bwati yajja nali nebasibwe nti nawataddeko ebyo naye nemulaba ngajja yaŋŋamba mwana wange jangu mwana wange akyobera mu nnaku mwana wange sagala kulaba ng'obonaabona sagala kulaba ng'okaaba oli mu nsi ennaku ejjudde ennaku n'okukaaba jangu tugende mwana muzzukulu wange mwana wange yali ajja okunduna bwati nange nenkaba amaziga ne nejjako engulu byali bantaddeko
mu kirooto nga ninga yali aloota bwetyo kati mba njagala nzijje nyibyejjeko nzijje aleeta emikono ankwate bwati mba ndi awo nendaba omusajja nga musajja muwanvu akomeeyo nangamba nasoka kuba engalo sajja gyange pa namugamba omutwalawo egyoli mukubonaabonera muveko nenyumba neka ngende wa jjajja wange neka nagamba webake nadda enkulu naye bwe nabuuliryako omusumba wange ekirooto ekyo teyangamba oba mukwata mu ngalo wali omuzi nangamba oba mukwata mu ngalo bwera yeteekera oga ati n'ozikwatamu bwoti so ozukko goba muzimu ogwo nangamba omusajja yali omuwanvu yajja nga muwanvu yali katonda akonya amagombe g'okufa wekye bayita amagombe g'okufa tesootwa tusabukama tugoba emizimu egy'okufa amagombe g'okufa era butyoba tuyimba oluyimba lugamba nti eyawangula amagombe kawansi nafo tuwanguze omuntu agenze emagombe nga takawangudde wabula afudde because twakirugamba yawangula because oli yagawangula ekyo ekundi ddala yawangula amaki kitegeeza bw'olonda ekyalo ekifaananyiza bwe kiti tokeera kumakya kudduka kumalala ogoba buzibu bimusodde enguudo okwo kuba musimu bwakufa gamu in the name of Jesus nze sigenda kufa jjajja wange oba wafa oba mamange wafa nze sigenda kufa kati ngenda kubeerawo bayibuli kyoberegamba nti si mu bufunze sigenda kufa wabula ngenda kubeera mu bulamu nangera emirimu gya mukama kabufunze omuntu omulamu talina nkolagana talina nkolagana mufa omuntu ena ng'oli mulamu talina nkolagana mufa bw'obeera musoma nga gw'olina embulire eyo tosiibe embulafu yes omuntu bw'ofa ofudde emirimu gyo gikoze bwe kiti kikomye kyobala oli omuntu omu yagamba nagamba mubanye obulanga tofa because bw'ofa mu kimu kikoze gwe weegendereze nnyo weegendereze nnyo zimwe yali musajja mukalu mumumanyi yali akola engono bwe yafa ebintu bye byaddawo kati jagamba nika kibaita okufa mwegendeze mu bantu newe kiba kika kyewa omuntu yali ow'amaanyi bw'afa byabadde alina biddawo nebyoba by'amaanyi kino kirabye wano ku ddala erisooka nti bwe muba n'omugenzi ewaka nga waliwo omuntu yafudde musaasaanya sente mufiirwa mwejjamu sente ez'okuziika ez'ofumba emmere ezakyolongaso okufiirwa oli yafudde yekka bw'ati muli mukwata ku akawunti yamutuddeko sente neyali ng'agenda okufa so okufa kitegeeza n'ebintu byabadde akulabira omuntu era bw'afa n'ebyo byonna bifudde era batono nnyo abafudde ebintu bizinesi oba na bwe kimu ekisigala nga kiyimira mwegendereze nnyo mbagambye zimwe mbwadde example zimwe bwe yafa zimwe yakyaliwo omusajja ono gwe bayita bangi nnyo abafudde bemanyi okwanga nga baali bagagga bikyaliwo singa baali omuntu baafa asigala nga waali singa tabiriiwo omuntu bw'afa buli kyali yafudde byonna byabadde akola byonna that's why kati waba yafudde abadde mu SMS bigenda kudda byabadde akola mu SMS that's why bw'obanga okyali mulamu gwekola ebirowooza nze nfudde mulireyo omusumba ogiwakanyamu nnyo ebyo ebyo byayogera agezeko kuzamu bantu bano baana baamu balukyagina mukyala amaza mu maanyi ate mukyalo kyali weegendereze nze mbamuliza musumba yaganye okukoma ku kyaki tusazeeko munzikirize munzikire wano naye nga amazima mugategedde bagambye omuntu wafa abafudde n'ebyo bifa byonna omulamu tasobola era gwe ali eyeerimba sebwenabamba olina bizinesi mu kikuubo olina nawa era bonoofa bigenda kufa ate bwe twasomanga tudedanontudde okwezamu maanyi okwezamu maanyi omuntu bw'ofa nebyoyina bifudde that's why bw'ofa oba oli musajja bw'ofa omukyala agenda mu maaso nayagala abasajja abalala yes that's why omukyala bw'ofa omusajja asigala ayagala abakazi abalala nawe omusajja okwiza okuwasa kitegeeza oba wagenze era kagula ekikabo kino mulowooza munebwe nabafudde ejja kulola olimba bw'ofa oli musajja omukazi wo agenda kufuna omusajja omala ate omusajja omala amulagera awo enyingi ennyo gwakwerabiye tusembyeyo kano
Wakogera oli abantu bakagala nnyo. Bano bonna abadde bavuga ekyongo simanyi abaana b'amakulu abaana ba Teddy bagende babuuze ku kitaabwe. Abaana bo basuulawo obalinda bajje bakunoonye kati bakyanoonya. Bino kye byavaamu kwano. Bino byavaawo basajja mmwe. Bino ate tabalina. Kino kibagambe ng'obawulira bulungi nnyo. Kino kakibagambe. Osuulawo abaana. Kakwatena wana. Kino kakibagambe basajja mmwe ne bakyala mmwe. Kantake ku basajja. Bino twawuzanga omwana ali nnoonya. Munange oli awo oteeze ng'ageze ku university. Omukyala omwana alituuka n'agamba omusajja alituuka n'agamba omukyala omwana baligamba njagala taata wange. Kati omwana asookoga ne taata omulala gwenda nakulabanga eyafa. Ne bw'okuba musasi tajja. Mukwano mukirabire ku bugingo ndowooza mwakirabye walabeko ku mwana anoonya bugingo nga teri yabazaala. Kino kakibagamba osobola okuza omukazi osobola okuzaala mu mukyalo omwana. Kino kakinyonyole bulungi. Osobola okuzaala mu mukyalo omwana oyo n'omukwata n'obaleka n'ogenda munaye nodda eri ate abasajja abasinga mwasirwala mwagala kubeera eri babali mulinde n'omwana alinoonya omusaayi gwe baava kubya omusaayi babyensonya babivaako dda kasafuna obulamu bulala ogambye asobola okuba n'omusajja nga si yamuzaala n'alaba Kimbowa nga Kimbowa yewasa maama we n'ayagala Kimbowa kati nnyo n'ayagala Kimbowa nga kiba waafa ayinza n'okwetta gwe taata n'ofa n'agamba agende. Nabadde katono nnyo tekabadde mwenekozi naye nkalabye badde ndaba ono pulezidenti wa TV Douglas akola bwenti olwamaama olwo ate mumanyi ate namusoma wamaanyi omusumba Morgan bamuyita Morgan Pastor Sarah Morgan omusumba wamaanyi yasulawo abaana nange n'alimba n'olemba kati we mukkiriza kino kakibagambe we mukkiriza tekyobola amagole muve kubasoma mukkirize Katonda musumba akuuma magye kino kakibagambe kankiddemu muve kubasoma mukkirize Katonda. That's why nakugamba ekigambo oluliza omusumba asobola okunsabira nga wa mukyala ng'alina alina n'akakanisa kali awo omukyala wuyo w'amaanyi alina buli kimu atambula ennyonyi because mulimu abasuula abaana wambeera naye nabaana ajja naddamu n'anoonya abaana be naye ne yagenda abaana bambi ne beerandiza bokka okitegeera tokomyewo nako okamenti akola atya omusajja gukulumye nakuluma kale era kyekyazira okuluma Douglas omukyalo neyakomyewo n'abulya n'engeri ewa Masaka yange n'agenda yamunoonya n'abeera enakunyanga wali mu Uganda akuba abeera mu Amerika abeera mu Amerika ye yabadde ewa Masaka yange oba namukonya n'abulya endi n'amanya najjanoonya omusajja najjanoonya maama we nemutuka nokula nti afaanana maama we naye komubuza basumba beekanga bwekange basasala abantu befula abatuukirivu abo befula abatuukirivu abo abantu betukulakirize Katonda wamwenga mmwe bwemunadde kwabo bebo kati buuza kibuzo oyo Sarah Morgan alina enjawulo ne bugingo teriiwo abakyala bangi basudde abaana babi naye babakutereera amala najja n'anoonya abaana anibanga abasaale besinga obikola omusajja kale asobola okugenda n'agenda itsoke kikubasajja itsoke naye ku bakyala ate gwe olina mukyala musumba oli musumba w'amaanyi kati gwogenda tyogamba abantu ogenda owulira ekindi esimanyi bwana mwagala abaana bammwe mukolewe butimu buti naye ng'abaana b'omanyi bali eri ate no imagine abaana no munaana imagine 8 yatuuka mu Amerika n'afumbirwa n'azalayo abaana abalala babiri eti tabagamba nga nti mu Uganda ebyo baganda mu abalala munaana n'omusajja gwe yafuna teyamugamba kyokka ne mu Uganda yali afumbirwa mpaka ngojonga obulira enjiri naye teyayogera nti ng'ajabuulira mukama abaagala mukama gwobuli okwagala kwagala kikwe kwobulira bukikongo gyobuli okwagala gwesalamagane gwe gyobuli okwagala abasumba mwena abamumwe balina emungu bebamuwa
nze sinduka nkikugambe muganda wange njafuna omusajja nga musumba w'emukolo njafuna omusumba nga we njakusabira nfuna musumba nga ali luddawa kyali mitiyana ngalimu kacaci kakaliko nettaka taata nyambosatombulya tokenda kunsabira tubakyasinze babi nnyo musalamogani bana ne bagweri bana ne bajja enenjawulo ebugibi salamogani nayagala olusungu eriyo bano nga bunyenyenyezebwa alina ebyawandikibwa mukwera naye aleka byawandikibwa naye nga abakyala bomukyala abazadde bonna wefulamu oh my god yani efulanga aswale katonda naye nga oli mwezi kwotudde mwe mukama abanjagalire njagala salamogani gasiya buloolo salamogani waawe ajje ne mu Uganda bamutezibwa bukiti nemumukirira we muti mwe muvudde ate katonda agenda babonereza ate katonda kyekino ekiseera abasumba mwena agenda beexposinga mwenna abakola ebintu byekisiru agenda beexposinga ate agenda batta bangi basse bangi baswaziza abasajja babaita basimanyi babe bayitanga bakiwedde bali luddawa mwe temumanyira katonda tebamusirikirako mannyo katonda tebamulirako mandaazi gwe bugingo manyira katonda yo jamulaba yakulaza we bugingo manyira katonda salamogani manyira katonda mwe abantu mumanyire katonda bamumanyira mumanyire musobola okumanyira abantu bonna mubamanyire mubakola byonna muyinde emundu muyina simanya ebitiibwa mugenda bireka wano ku nsi emundu mugenda zireka ku nsi buli kimugenda kireka ku nsi katonda agenda balamula katonda agenda balamula mundi musonga ampasta ambishop gasiya buloolo wa bishop I'm telling you katonda agenda balamula I'm telling you salamogani kiko waleka abaana munaana nobaleka wakomyeko ne Uganda salamogani monere kwe okuyamba omukazi oli kati denotya nga n'abasumba banne ab'e Uganda bapasita yanya tebakimanyi ate yaswadde